tuzze kwa rula balongo wabula tuzze lilibada, tuzze kusinzaani Allah subhanahu wa ta'ala nga yenzikiriza entuufu gye tusaba Allah atuwe tuwangalireko tufiireko. Nebaza abaimaamu okutuwa omukisa bannange, tutambudde tuyise gye tutamanyi ne tuleka ekkubo lye tumanyi, twatidde jaamu ate ne tusanga ebisiriko ne tujulira okudda mu jaamu, era tusazeewo tudda kudda mu jaamu kuba tumumanyidde okusinga ebisiriko. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala eyatuwa ekyengera busiraamu bannange. Waliwo bulimu olw'empaka, masha Allah, ekyo tukyebaza. Teeka ayogedde muganda wange nti waliwo abasoma naye simanyi oba ali omu oba babiri abaali bawuliriza ku misomo gyammwe yaffe. Ndowooza nze noono muyinza okuwanika ku mikono ndeke kudda mu bye namala. Kitegeeza ennamba simbi. Katusuubire nti byengenda okwogera abasinga obungi si bipya. Obusiraamu buno nyanja, by'omanyi si bimanyi, naye kingasa okubeera nti byemmanyi nyongerako ebibyo nembeera nga mpezezza omugugu. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atuteeka mu nsi yasooka kutonda, wano waliwo hafidhul Qur'an, ebintu byantera nnyo okudiringira mu Qur'an naye ngenze enkula. Okay, bw'owulira nga nsobezza mu aya ongolola. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali akola ekitonde mwe twava ffenna bakiyitaani Adamu alayhi salam. Adamu alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala yamukola story empanvu, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala buli kyatubulira tukakasa nti gekki, watammat kalimatu rabbika sidqan. Qur'ani yeno nga mungambye musoma nnyo bwe omalayo sagala mufiiringe nti muli mukomera, mulina muganda wammwe. Watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Allah subhanahu wa ta'ala teyalina bwetaavu kutubuulira bigambo bya bulimba. N'amala ebiseera n'atuleetera nabbi, n'atuma Jibril ajja eri omubaka sallallahu alaihi wasallam nga intention ye kubeera nti atulimba, ate talina bwetaavu kubeera nti asaaga naffe. Ekitegeeza buli kye yayogera mu Qur'ani yayogera ki? Mazima. Waman asdaqu min Allahi qila. Mulowooza ani asobola okwogera amazima okusinga Allah? Waman asdaqu min Allahi hadithan. Bw'oba oyagala mboozi, bw'oba oyagala story, bw'oba oyagala binyuma, ojja kubisanga mu kitabo ki? Naye bw'oba oyagala obufere, oba obufere kitegeerekeke. Bw'oba oyagala obufere, bw'oba oyagala obulimba, buli kitabo kyonna ekitali kya Allah mujja okukola ki? Kasaba kugamba nti bajjajja be baayogera ng'olinda obufere obuwedde emirimu. Bajjajja mweno bali batya? Effe waffe tugamba balemeezi balya ki? Naye mulowooza mmwe mwekka muzirya? Ekyo kya bufere. Wadde kale nga muyinza oba mutusingako. Naye bw'oba oyagala amazima olina gasanga mu ki? Waliwo alina kyabuusabuusa mu Qur'an? Nebaza muganda wange Sheikh Jumba yajja n'andabako ewaffe Mityana, naye n'ansaba okujja wano ne mpulira nga ensonyi zinkwata omumutenguwa, kubanga yali ali bbanja. Saba Allah amusasula obulungi mu lugendo lwe yajja, naffe atusasula obulungi mu lugendo luno. Okujja wano mbadde nsasula bbanja lya Sheikh oyo, oba bamuzaala wano, sajja musajja mulungi, Allah amukuumira obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala ffe nga abali ku nsi, ate abasinga wano obungi mbalaba,
alhamdulillah abantu beno muyina enkizo muli bangi okubeera n'abasiraamu nga babakalakasa essaawa kumpi namba nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ato naye abazungu balina theories ez'enjawulo naye mukugayimi yagenda akulakulana emikira nekigenda nga gikolaki kumbe waliwo yali yeyambudde obulungi n'akebera awaali engolooyi nga waliwo enkonko ekitegeeza nti ekigali kya Allah ekyokola ki kikwata oyite ebibuuzo abasomesa abaseetinga ekyo bakuyita omugezi naye nga bakusibye ebintu by'obusiru ebitategeerekeka abali mu myaka gyange ndoza mwali musomye ku history nga babagamba nti mu ttaka eyo waliyo kabaka enkuba bw'etonnya mulaba nga afumba emmere omukka kabaka baali bamuyitaano eyo isaza naye yaseetinga ekintu ekyo yalina amagezi bannange afumba emmere n'agifumba e Kenya n'agifumba eddingi mmere kikaaki sepiki kikaaki eyo byonna byali birowoozo naye Allah subhanahu wa ta'ala yatutegeeza amazima yatonda Adamu ng'amutonze mu ttaka jjajjawo bw'aba yatondebwa mu ttaka ate ggwe ekitegeeza nti njogera na ttaka si bwe kiri Allah subhanahu wa ta'ala jjajjaffe yamutonda mu ttaka y'origino yaffe that's why buli kitulya kya mu ttaka obuddo bwaffe bwe tunaafa mu ttaka bwe bali babatujja bajja kutujja mu ttaka naye nno ssebo abamu balina ettaka nga gumu bumba ngenda kwogera nveewo nga bwe nazze ng'ettaka eryabwe lyali jjoki naye nsuubira mmwe si bwe muli Allah subhanahu wa ta'ala bw'atutonda mu ttaka kye yasooka okukola nga yakatonda jjajjaffe Adamu alayhi salaam kwali kukola ki kumusomesa wa allama Adama Allah subhanahu wa ta'ala twalina omukisa ye yali tica eyasomesa jjajjaffe Adamu alayhi salaam bw'amala okumutonda hadiisi zitunyumiza n'amugamba Adamu genda wali bamalayika bali obagambe assalaamu alaykum bw'onoomala okubagamba ekigambo ekyo olinde kye banaakuddamu eyo eneebanga ekiramuso ky'abazzukulu bo Adamu yagenda waali bamalayika n'abagamba assalaamu alaykum bamalayika ne bamuddamu nti wa alaykum assalaam ne kibeera nga kyekiramuso tahiyatu min indillah ekiramuso ekyo si kya muntu nti yakikuriyetingawo era salaamu bw'oba ogitoolera munno toibeeramu kagamba nti ki ye maawe oli ne bw'atakubuuza nti wasuza otya n'akutoolera salaamu ojula oyinza okulowooza nti gundi yampiseeko nga tambuuzizza bino byonna eradde muli mutya ab'egindi ebyo byonna mperekeze ekiramuso ky'omusiraamu assalaamu alaykum kiramuso kyatandika na jjajjaffaani epaati esooka Allah yagimuyigiriza paati namba 2 yali y'abamalayika naam Allah yayagala mu bitonde bye yatonda yayagala omuntu walakad karramna bani Adam abaana ba Adamu oyo twabawa ekitiibwa Allah ffe baasitulira ku ki ku lukalu ku mazzi tutambula mu bbanga tutambula waliyo ekitali muntu ekikola ebyo ate Allah subhanahu wa ta'ala n'atutonda nga tulimu emyoyo emiwulize ng'egy'abamalayika ne tubeeramu n'obwewagguze ng'obwesitaani ekitegeeza nti omuntu ali mu kyanganyiko ali kintabule alimu obulongoofu alimu akeddalu tolaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatugulumiza Allah yatonda omuntu nga kitonde kya njawulo omuntu gw'osanga nga yamuwa amannyo ag'ebika eby'ebisolo ebirala waliwo kye bayita herbivorous
ne carnivorous babitusomesa kati twasoma nnyo oluzo ate abaana beno basomi banzu ba herbivorous animals balya biki habo balya bisubi si bwe kiri ate ba carnivorous balya biki nyama naye mbabuuza singa endiga yeewuwo giwa sipiki y'ennyama erya eganti ono mulalu yadde nge omanyi okugabula naye rongo namba si bwe kiri yo erya biki erya muddo ate singa kapo giteera awo essubi lye wali wadde ente erya naye omuntu wonna atabawo naddala omwana waliwe bwomuwa amayirungi ne bwotamuwa mmere yeeyisa ki herbivorous ate bwomuwa ennyama yeeyisa ki carnivorous ye yenna omwanadamu Allah yamugondezaayo yonna agwayo ekyo kyengera Allah yakuwa ekitiibwa ng'oli ntabiro ya buyinza bwe naye Allah subhanahu wa ta'ala yagamba sitoola empanvu ey'omuggulu sijja gigendamu bwe yali ate aleese jjajjaffe ku nsi yamugamba fa imma yaatiyannakum minni huda mbasindise ku nsi mugende naye aliba obulungamu bwange bwe ndiba mbuleese nga muli eyo ku nsi faman tabia hudaya aligoberera obulungamu bwe ndiba ndeese fala khawfi wala hum aligoberera obulungamu bwe ndiba mbaleetedde oyo agenda kuwangaala ku nsi nga talina kutya agenda kuwangaala ku nsi nga talina bweraliikirivu ne bwe baliba nga bamugambye nti ojja kufa tekimukwatako kiwanvu ne bwe baliba bamugambye nti kino tagenda kutya bwe twajja ku nsi twafuna omukisa mubi twasangako bakadde baffe abaali abagezigezi nga bataddewo ensinza abasoma history mukimanyi obusiraamu bwajja muno mu 1844 nzira bwe ntunuulira embeera eyo ne ntunuulira nenga nti mukimanyi nti tuli basiraamu bapya noono yennyini gwe mulaba seeka wawe shekhani Abdul Hamid busiraamu mupya awedde obusiraamu bwajja mu Uganda mu 1844 mumbala ennyangu nze ŋŋamba nti mu 2044 tujja kuweza emyaka 2 gekwata ekalamu yobali tujja kuweza abamu balabanga nabbi gwe balaba nti naye obusiraamu bwakamala ku nsi emyaka 1439 kitegeeza nti obusiraamu bwawangala ku nsi emyaka 1200 nga mu Uganda temubangamu musiraamu n'omu kola calculation olala naye base Abdallah oyinza okulowooza nti baana ba Abi Hurayra bwadde emimbali oyinza okulowooza yalaba ku Abi Hurayra n'alyoka atuleeganga atutwalira kuba Abubakari Umaru distance eri wakati wa Seruganda ne Umaru ya myaka 10 mu mmeka ye gwolowooza bwe bwajja ne bubeera e Kampala eziro bwe bwatuuka mwaka ki awo si 10 kiramba ng'ate waliyo n'ebyalo ng'enju y'omusiraamu eriko emu eziddiridde tobala tukyali basiraamu mulowooza n'olw'ensonga eyo abasiraamu abapya mubakwate bulungi Sheikh Abdallah siraamu bakwate bulungi siraamu tayiri zaawona zenkalu naye bapya tebannategeera Allah abantu bemusinga bemulaba yensonga lwaki obusiraamu twabuyingira ate nga n'abaabutuleetera tebaali baseeka history bwagamba basajja baali batembeeyi omutembeeyi atuula mwina abatembeeyi ena abatembeeya batambula batya oyo ayinza okusomesa eswala bwakusomesa anaatunda ddi abalina ku myaka ejange bakimanyi nti abawarabu abajja wano abayemeni benasooka nze okulaba ku mulembe gwa Amini nga batembeeya obugugu nga babuteeka ku ki abo bwe batusomesa obusiraamu
omutembe yaba muyivu nnyo ye mawa alina obudde kyova olabanga eswala gye twabajjako era yakitembeeyi kyova olabanga eddiini gye tulina subhanallah abantu okutandika okusoma ku busiraamu obwannamaddala ku mulembe gwa Ameeni muyinza okuba abajulizi bano bakadde baffe getutandise okuwulira ku musajja ng'asoma ku kutuba ng'asobola okugivuunula kati kizeeyo ogambe nti civilization y'obusiraamu oba obugunjufu bw'obusiraamu bwatandika ku mulembe gwani okuva bukyamini rahimahullah Allah amujja mu nsi emyaka emeka tuwezezza okuva mu 7 okutuuka kati giri emeka abeene byokubala mwabivaako okuva mu 7 okutuuka kati myaka emeka giyitaana kati kakasa nti obusiraamu bwe tulimu bwa myaka ameka naye bano bataata baffe bano bwe yaddanga emimbali ng'akalakata byakalakase abazze okusaala ejjuma baddangayo tebalina kye bawulidde neseeka yennyini ye bamusomesa kutuba n'agamba nti maze kimiswala seeka tusomye ekintu tebabuuza kutuba tebagivuunula kimu ku bibiri kutuba yali evuunulwa muzeeyi nga kugivuunula kiriki kitta eswala kitegeeza ku njigiriza baba muzeeyi eswala yaffe efudde naye nabo baali bagonvu ekimala ne bagamba abayivu nga bwe bazza basobola okubaako kye batubuulira muvuunule biri naffe twali tukuumiddewo omulimu muzeeyi waliko ku mulembe nga tebavuunula kati bavuunula ogenda kugiddamu tugenda tusiramuka biwagu muzeeyi yasuula kati yabuuka nakipya luli yali efa kati tekyakola ki kati bwe mbaga nti tuli basiraamu bapya abantu temubakalabulira ku sseŋŋenge abantu tubatwale mpola mpola bakyali basiraamu baki naye ebirala bikyaganya okusuulibwa naye nga bajja bisuula mpola mpola munaasuula oba temusuule mwatandika dde okusuula ebirala bikyaganye ebimu bya kisiraamu ebimu bya kinnansi abakyalina ku masabo muwanike ku mikono ako kakyalemye tegayinza butabaayo eno simanyiiyo naye ekiri eno kusinziira ku nkulu ngeri gyetatonye kindaga nti ekiri eno kyejja oyo amasolo gaba mmanzi ebyo mukyaganywa bisuula mubiyita byaffe naye tubeegayirira nga tubasaba nabyo mukole eki faima yatiyannakum minni huda omulungamu huda bweneeba ezze etya abaana basomye eki eddiini ya Allah bagitegedde mu lulimi oluzaaliranwa lwe mutegeera kye babagambye nti musuule mukole eki naye sibisuulika omuntu si kyangu kusuula kintu kiyingidde mu musaayi abamanyiko ku busiraamu mukimanyi nti omwenge basahaba banywa omwenge ne bakunakuna ab'e Uganda mmwe munywa biwero wali onywedde ku mwenge gw'entende omanyi bwe gukwata ku mutwe olaba entende osiibulukukirako nsiibulukukire n'ogiwulira nga yeyo mawa teri nga mubisi gw'amabidde naye nga bagisogolangamu ki basahaba ne banywa omwenge banywa oba tebanywa kyabdalla banywa oba tebanywa Allah yagenda okulaba nga ennywa gye banywamu si ya buvunaanyizibwa naye n'agamba abasajja bano omwenge engeri gye guba guyingira mu musaayi engeri gye gubayingidde mu musaayi si gwakubajjako kibwatukira sijja kgenda ku byamwenge mugimanyi nti aya yasooka yakka neddako nekka nga tennaguwera yagenda okulaba nga kigenza abantu basiramukira ddala nekola ki naye mwabakamala mu busiraamu bali nno baali bawarabu naye mwate mukyalina n'ekizibu ky'okubavuunulira okakasa otya nti byezivuunudde byebyo
oba nange nkubyewo endobo kaakati obusiraamu bwa bannayuganda nze naawe birahmatillah basiraamu tetunnasiramuka tuwulirize nnyo tutegeere allah akola ki agamba ki bwe tumala okuwulira tukole ki tuteeke mu nkola nkakasa nti abasiraamu okubajjako okusamira mu uganda wano kikyetaagisa mulaba mutya kiviikako baana ba eyali asamiddeko wanika ku mukono kiviikako gwe yakivaako weesiimye naye eri yakikkiririzaamu wa minannaasi man yattakhidhu min duni llahi andada yuhibbunahum mu bantu mulimu man yattakhidhu min duni llah abateekawo ne baleka allah andada amasabo yuhibbunahum nga baagala amasabo ka hubbillah laavu gye baaliraze allah oba abakkiriza gye balaga allah olwaliro singa kubadde kusamira ne tugamba mwenna tubeetaaga ezziroobwe taata awaayo emmotoka n'ente n'abaana bonna bagendera bwereere balinga abagenda mu hijja lwaki yuhibbunahum hubbillah muli laavu gye balina esinga ne laavu gye baali wadde allah bannange allah twamutegeera mulowooza allah tumumanyi ekigambo allah kyokka kikyatwetaagisa okumutegeera abasi allah agamba nti wama qadaru llaha abantu allah bwe bamupimamu kiro zazitowasize bamuwa abantu allah kiro zazitowasize bamuwa ne bwebalaga nti allah yakola kino allah alwana naffe okutulaga falyanzur linsan muntu gwe njagala otunuulire mimma khuliqa watondebwamu ki waliwo yali akitunuulidde kiyatondebwamu asagala otunule ku mujasi olabe naye waliwo kitunulidde ntunula oluvannyuma lw'okubuuza nti watondebwamu ki allah subhanahu wa ta'ala yeewunya omuntu wakana linsanu akthara shay'in omuntu mu byannatonda yasinga empaka kituufu oba nedda allah bwamala okubeera n'empaka n'agamba nti njagala otunuulire mimma khuliqa omuntu ono w'amakyati bwe ŋŋamba nga tawulira nakujja muki n'agamba khuliqa bw'oba weerabidde kankujjukize ansangirina khuliqa muntu gwe watondebwa mima'in mumazzi wenna kanyama wava mu mazzi dafiqin si mazzi gano agajja gatambula entambula eya liquidi nga gatambula entambula ezitowa gajja gasumatuka nga gegoba bwegobi kika kyamazzi ekikaki nga balina ku myaka emikulu bayinza okukiraba simanyi kigambo mu luganda bwe bakiyita dafiqi kyeki enzigi eyo allah twava mumazzi ddala bw'oba weesiriwazza kankubuulire gavaawa yakuruju gafuluma min baini sulbi wakati w'omugongo wataraibi ne mu kifuba kyaki ky'omukyala ng'atusunsudde njagala kujja mu makyati naye nga gayita mu bifo ebisinga obukyafu ekifo ekikazi n'ekisajja bya bbeeyi ddayeeko bitunuulire oseke olabe gye wava tewayita mu nnyindo nga minyira naye wayita mu kifo subhanallah ayagala okujjamu amalala wayita mu bifo ebi omuganda byamulema okutuuma naga akasaba bimanyi nze sibimanyi gye wava atabimanyi abuuze seekoono abdallah bajja kujja bakubuuza ebibuuzo osiraamu mwagala nnyo fatwa ebifo ebyo allah bw'amala okusunsula
n'akuswaza nti tolina bbeeyi n'agamba kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi kaifa kisoboka kitya kiyinzika kitya oluvannyuma lw'okuli omanyi bwomubaka tingamwe abavubuka mukyali bavubuka olabanga gwe byonna otambula ensogooma Luqman yagamba omwana we wala tamshi fil ardi maraha totambulanga mu nsi muno ng'ogenda oli amaraha gegaki wenna ogenda ogoma empale olinga egwa ate teggwa andaweya yeri waggulu wansi eno empale tetuuka wenna olinga ali mazzi maraha innaka lan takhrika al ard ne bw'onooba n'amakyati togenda kubotola nsi Allah gye yakola ki nti omwana oyo okumanya ayina amalala nti walinye wabotose walan tablugha aljibala ate ne bw'olitambula nga weewanvuya tolisukka nsozi za Allah buwanvu gwe weenaanulenga olukoba naye tojja kutuuka ku nsozi za Allah ki Allah n'agamba oyinza otya okuba ku nsi kuno nga nkubuulidde gye wava tolina kyozitowa zino engoye ze zikubuzaabuza bw'oyambala engoye n'olaba nga oli wa kitalo. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala n'akugamba kisoboka kitya kaifa takfuruna billah musobola butwa butalabawo Allah wa kuntum amwatan nga mwali mwafu myaka nkaaga emabega temwaliwo fa ahyakum nembawo obulamu thumma ate yumitukum ngenda kubajjawo mufaanane nga abataaliwo thumma yuhyikum bakomyewo thumma ilayhi turjauna naye mbeetaaga accountability ensi mwagiwangaalirako fenna abalidde ku myaka Allahu akbar mbuuza omuntu ku nsi kuno myaka gye gisinga okumweyagaza kuva kwemeka okutuuka kwemeka waliwo emyaka abazungu gye bayita teen age emyaka gitandikira ku 13 14 19 19 kasibaka teen age omuganda gyayita egyaba tiini gikoma kwemeka ku 19 egiddako kasita otandika egyo egiddako ng'otandise obutalaba kalungi kali mu bulamu kitaawo akugoba ewuwe nti okuza enviira genda weetakulire ogamba nti taata mugigenda gaenviira olwo otandika okulaba kye bayita ki otandika okulaba kye bayita obulamu n'olyako bw'olidde naye ya rabbi Sheikh Abdallah emyaka ene wamwe bakoma kwemeka okuwomerwa obulamu bakyalya naye wallahi temwina bye mulya bwe bubalya oba mmwe mulya mwe mulya aba bwe bubalya obulamu butulidde ani akyalina essanyu mu bulamu okuggyako atalina TV genda otunuulire ku TV olaba embaga abantu bedda beeyagalanga aye nabo sirowooza nti essanyu lyali lya ddala bamaama bali kye batukoze mwakitegedde omanyi obugunjufu gye bugenda otutwala bamaama bali owaaliwo kye bakoze omwana omuwaaba wa Abdallah owokubiri wa Suleiman mubiraba ku TV eno wamwe olwaleero baatuleesemu ekyekango TV etuleesemu ekyekango ani akakasa nti abaana bonna bayina babe wali bw'oba oyagala okikakasa abaana bo batwale omukazi tomubuulira bagengenda tugenda bugerere kusamira byaffe bya kika kuba bw'anaawulira okusamira ajja kumatira nti tabaamu wasiwasi bw'obatwale gye bakeberera omusaayi naye bw'okomawo yatutte abataano nga basatu be babo oyogera otya oyogera muzeeyi ensi etutabukidde mmwe mwesiimye mugenzi ate Allah abasaasidde abamwe n'abatali bammwe
naye musaasire ffe abagenda okumanya abatali baffe ng'ate ddala baffe. Olwaleero buli muntu Allah amutaddemu akayuuguumo. Omwana bw'atakufaanana nnyindo nga lubaze oba ekigere, naye bw'afaananako ekigere gaali ne bwe simutwala, ekigere kya jjajja. Naye olwaleero tugudde ku buzibu, obulamu bukyanyuma. Singa oddanga Allah akuwaddeko bana omu si wuwo, bw'oddeeko oyogera otya? Birungi si biki? Nga be watutte mu DN kuliko abatali babo. Abakazi mubadde kijje, abakazi batusobedde. Olumukwatako nga batuwemula nti munnange omusajja tagira ki, oba simalako nviira, obutamalako ondeetera abatali bange, ombonereza bubonereza. Ekyo kyekibonereza ekinjamu. Nviira ogende gwe ntomalako nsalamu alaikum, nafunayo omugonvugonvu nga nze netumalako ffenna. Teeka nze okubeera naawe ondeetera ebitali byange. Bamaama bannange mutusaasire. Omusajja bw'aba tamalako jangu ewa imaamu mwogere ku nsonga akute onoonye amalako. Ye tunaamalako tunaabasobola. Ebiragala bye banywa ebiziyiza okuzaala bibagubizza. Gwe Sulaiman olina amaanyi agajjawo kemika ezo? Ani akyamalako? Ekisooka bitumazeemu amaanyi bikosa ffe, ate bo ne baguba ne bafuuka balinga ebbavu. Ebbavu oliruma n'otawulira nti olumye. Kati tunaabamalako tunaakola tutya? Je mwagala tukole ki? Bwe tuba tetumalaako mutuyambe bamaama, tukkiriza, tuli bagonvu, mutuviire, muleke kutusiba zadde litaliiki. Yoyo mwana gwojja okulaba ng'omaze okufa, ate atutte emmali y'abaana bo, atandise obbatawaanya kuba omusaayi sigwawo. Bamugamba kino akwata kino, bamugamba kino akwata kino. Kati Sheikh Abdallah njagala ompe ku magezi, abaana wabatutte tuyagala kutabangula makaago, n'abaana n'obatwala okomyewo ng'olinako 3 ku 5. Ogenda kugamba otya nga gwe alina imaani? Ogenda kugamba otya nti salaamu aleikum mbakuze ku lwa Allah oba mubuulire? Basiraamu tubabuulire oba tetubabuulira? Ate wamubuulira amaka gafa, bw'otamubuulira kikunyiga. Kati semusata guli muntamu, tukole tutya? Tetubabuulira. Kaakati bw'oba tobabuulidde olw'okukuuma obuntu bulamu, abo tobawa school fees, tobawa nga bwakubonereza ekimugunyu, mubonereza ekimugunyu. Obwo obutwala mu ga gavumenti, buno n'obutwala mu gali. Yakubuuzwa owa obuno nti yaba akimanyi nti si waawano. Bwe kuba kukola butikka emirimu, ojja kulaga onuuzitira abaana b'abantu. Abandi kyekyeeno, abandi kitegeeza awo oba otandikira. Bwe munoonya omutandikira awo, abandi kyekiki. Tomukaani nagendako muziki eri mu ddwaliro, bwe yinda ayogera abandi gwe oba otandikira nti mbulidde ogamba abandi kyekiki. Nti akinsuma tusse butuma nti nabatwala namu musaayi, abandi nabalaba. Akuwe entandikwa. Jazakallahu khairan. Nali nsomesa bwe ntyo, omusajja yakuba omulanga n'agaaseeko oli kunze naye nga nange simumanyi. N'agaa ekiri ewange olinga gwe baabuulidde. Abdallah talina kiyangayo nange. Jazakallahu khairan. N'agaa bintu byonna byogerwa biri kunze. Naye bambi abakyala muti Allah subhanahu wa ta'ala yali abawadde ekitiibwa. Ekitiibwa ky'abakyala ne bakyeyambula. Bagamba twava emanju ne badda mu lujja. Bwe badda mu lujja beeyambula bweyambuzi. Kyava mu kweyambula kuyita bwereere mu nguudo.
naye twafuna obuzibu ffe ng'abasajja. Tusaba bamaama baffe tuddeyo ku nkola ey'okukuza ezzadde lyaffe ng'ewaka waliwo ki? Eddiini. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba wattaqu yawman. Bino byonna bye mulaba abazungu bye batuleetedde. Yes, nze nsanyukira nnyo abawala mbalaba ku TV nga basiraamu naye nga bambadde nga kiki? Bambadde nga basiraamu. Nabo ne bava naga tuli basiraamu naye ate tujja kusoma amawulire. Amawulire gaabwe ganyuma oba teganyuma? Obusiraamu kitegeeza abaana abo baakulira mu famire nga zirimu eddiini yadde baasoma oluzungu ne bakola ki? Naye eddiini eyo batusomye okugyolesa ku TV. Tukuze abaana baffe tubakulizeemu eddiini. Allah subhanahu wa ta'ala ajja bateekamu emikisa. Bino bye tulowooza ng'obugunjufu ebimu birimu obulabe gye tuli. Allah subhanahu wa ta'ala yeewuunya ng'era asaana atwewuunya n'atulabula. Muzeeyi wange ono ayinza okuba omujulizi. Allah yayogera mazima mu Qur'an bwe yagamba waman nu'ammiruhu nunaqisuhu fil khalq. Yayogera mazima nti omuntu gwe nnaawangaaza nja genda nga awaali amaanyi mpangululawo. Kati muzeeyi wange ono Sheikh Ahmad mulamu naye nkakasa ayina ebiyungo ku mubiri gwe bye yatandikedde okubika. Ye kennyini nga yabibabuulira nti okwo okutukufu yogera nnyo kwafa. Atandise kufa bifi gana amagulu galaba mwana wange gaafa naye enfa eriti nga teganatuuka kusaalira gaca omufu akyatambula. Allah agambye amalala mugakole gye nabatonda si yewe ebbeeyi naye ate ne mujja kutuuka mu myaka ngende nga mbapangulula. Eyali omuwala bwe bamukulaga eyali omuwala muzeeyi wange Ahmad. Muzeeyi wange Ahmad kankubireko ekifaananyi kuba tuli bwalimu nabawalimu. Akawala akaakutawanyanga mu Misiri bw'okasanga kati katunula katya kakyatunulikikako katunulikikako akakwonolera ibaada ye taraweehe. Allah akangenda bapangulula. Muzeeyi Abdallah mwesigamira kuba musajja mukulu buli Allah kyayogera katonda akikakasa. Ngenda bapangulula obulungi bwolina obukweyinuza ne bukwerabiza Allah ngenda bukujjako. Tewaliwo obulungi bwankomeredde. Ngenda kupangulula waman nu'ammiruhu omuntu gwe naawo obuwangaazi ne buwera nunakisuhu fil khalq agenda kubwasimula. Ogenda okulaba akaali akawala nga kasigaza amannya abiri waggulu wansi limu nga kasanze muzeeyi Ahmad naye weerabira jjukira buluda zaffe tuyagala kakwesembereza shayitaani wakola ddazi tawuba n'okateeka mu tawuba ne bakasangulamu kakujjukiza kabuleŋŋane. Naye nno sseba Ahmad bw'abanga teyakuliramu kiwalimu Allah agamba okalya dda. Sajja abakulu tebalina ngero yaayo. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba obulamu mubweyisizeeko nga bwe mwagala. Anaabakkiriza gwe weesiimye kad aflaha yeesiimye man zakkaaha. Anaakuluusana n'okutukuza ki? Omwoyo gwe. Wakad khaba aswadde awemuse ajja kuwemuka nga atuuse mu maaso gaffe man dassaaha oyo buli kaseera aguteeka mu bitoomi. Omwoyo gw'ogufuga gw'oguyina naye Allah akugambye gwatawaana n'okutukuza omwoyo gwo weesiimye. Wowulidde eddalasa n'ogenda ibaada eza sunna kutuba etusomeddwa simanyi oba mugiwulidde egambye weenyagire ebintu ebimu nga ebimu tebinnakutuukako. N'agamba banna mulinze mbateeke mu bulwadde obunaabagongobaliza ewaka mulyoke mutandika okuntya. Temulabangako bannammwe bavubuka bannammwe
ng'amagulu bagatemyeko boda zibamazeewo. Temulabangako batudde waka ng'endwadde zibasibyewo. Mutye Allah ng'endwadde tezinnajja. Bw'oba olina ssente ta Allah mu ssente zo nga tonnayavuwala. Bw'oba Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwadde obulamu bukozese kuba obudde bwonna bubwe abukuggyako. Twesiimye abazze ne tusaala tukozesezza obulamu bwaffe mu kifo Allah bw'ayagala. Agambye nti wakad khaba aswadde, ajja kuswala ng'atusse mu maaso gaffe. Man dassaaha, ayawangaala ku nsi ng'obulamu bwe bwonna bwajjula bitoomi byereere, tolina wootunula. N'agamba nti bannange, wattaqu yawman, mutye nnyo olunaku. Allah mu nnaku zonna eziri ku nsi asinga tubuulira lunaku lumu. Allahu akbar, wallahi lwantiisa. Wattaqu yawman, mutye olunaku lumu, turja'una fihi, lwe bajja bavuga nga babazze eri Allah. Olaba abadde omukazi mu butuufu ng'anyumidde mu ssanda yenna atonnya mooli. Nga ke kagoye kokka abasiraamu ke bakkaanyiza nti ke tugenda okukuwa mu by'obugagga by'olese ku nsi. Emmotoka ozirese, epoloti ozirese, ebizimbe obirese. Wattaqu yawman, buli omu yalikidde nnyo olunaku, turja'una fihi ila Allah, lwe bajja okukuŋŋaana mu maka ge wammwe nga gye bagenda okukuzza bakuteeka mu kabbuli etaliimu bulooka, etaliimu masannyalaze, etaliimu kalangi eyaffe y'abasiraamu. Kabbuli ddala yennyini oligino, teriimu kajanja, ekiriko ekyebbeeyi lubaawo, ekirala ttaka oligino. Naye bannange, singa mwali muziika enziika nga ya busiraamu, olunaku olwo lwali badde lwantiisa. Naye lwakuba muziika mu nziika nga ya kinnansi. Wattaqu yawman, mutye olunaku. Allah olunaku olwo alwogera, ekirumwogeza tulabe nti tuneekanga tunakyusa. Naye ogenda okulaba abantu nga tebakoze eki, baganya okukyusa. Eno baziika, eno bakayanira emmere. Teeka wano omuceere eri banaaza. Wano tetunaba, eno tebagabula. Ne tuva mu kuziika ne tudda mu mbaga. Naye ate neyitirira. Ate enziika yaffe, nsuubira ey'ewaffe n'eyawano terina njawulo. Yava ku mulamwa. Kasaba ateekawo emmere. Abantu abasinga obungi tugenda kulyaki? Era omufuna amala tabaako mmere. Baga nti ono simanyi nejja naayinza ogifuna. Enjala etwakalakatidda. Mufuna bakyo. Olwaleero omuntu ava ewaka nga n'emmere tagifunaga nti mwanguwe bajja kutulyako ki? Si bwe byali ng'edda. Abantu munnaabwe gwe babadde basaala naye ali wali anaazibwa, abantu bayombera supu, bayombera ennyama. Ekiddako ne tumala ebiseera. Era tugamba nti muwulirize obubaka. Edda baasomanga obubaka. Sajja abaali abasiraamu bano, bataata baba. Ne tusoma obubaka ne bumala eddakiika 3. MOP alina okwogerako. Abagenda tubuulira ki ku bya Allah? Abagenda bagamba ki? Tukyali mu kuziika oba tuli mu masappe? Kulaga abantu ne MOP, kumanya abadde wa bbeeyi ne MOP yazze. MOP alina kyazitoya ku mirimu gy'omuntu oyo? La yusmin wala yughni? Oba waali oba taliiwo? Laisa bishay. Talina kyazitoya. Kati bwe tumalaawo bamaze otusomera amabugo ne bagamba imaamu obudde bugenze. Wuliriza, obudde bugenze. Tusooke kusaala asiri, ne wamwe bakola, tusooke kusaala asiri oba tusooke jeneza. Asiri bagidiscussingako? Asiri yetaaga discussion? Musooka kyene wammwe. Mwenna mubuukuse muli ku mukkuto. Waliyo omuntu alya wuzu neesigalawo? Oba ebimalako wuzu temubimanyi? Oba tewalidde bulungi? Teri agenda kufuna wuzu. Abasinga omungi ne batunyigiriza mu sitwala nga ne wuzu tebalina. Tusalira ku bigere bya bannaffe.
naye nga basaala kinyumu bulijjo tebasaala. Lwaki tetusooka kusaalira mufu n'avaawo ne tulaba tosobola kubagamba mufu nga bwe tumaze omusaalira mujje tusaale dhuhur asri allahu akbar allah obalabako olyaga twasadde yamutambuze ne bapalapalanya tebasaala naye wano ku sala tebalina buzu batunyigiriza n'atasaalira ddala mu tawuni gwe mumanyi tamanyi bafuna buzu kwolwo asaala aswiri atuwunyiriza ebigere byonna bireekaana buleekanyi otya n'okuteeka ennyindo ku kigere kye mbunaye asaala gye bali eno waffe bali waffe naye ne gye bali mubamanyi nga tebasaala bulijjo beebo. Kaakati imaamu n'akola ekisembayo ekyatuleese kusaalira mu ki naye ebiseera byonna tubimaze mu mmere ne tubimala mu kuwulya obubaka n'obwavudde egindi n'egindi imaamu bw'atuuka ku swala n'alyoka asaala ng'avuluga buvuluzi ate nga kikyatuleese naye wamwe bakikolobanidda allahu akbar oba okyali kwana anamta alayhi nagan allahu akbar allah zirika takbira zaidi ewamwe bwe kiri oba tekiriyo asaalira oba azannya kyekyatuleese mwazize kulya mumaze oba agende yabimanya. Mulabye mutya singa tusooka kusaalira ne tulyoka tulya eyo yeswala ebaamu amakulu naye naate era abaana adamu bazibu nnyo basaala balowooza oba bafumbye guno nga kitalo oba simaati bali mu swala era n'omaloga nti abanga ono omufu afudde abadde ayagala eddiini ye tujja kusooka kumusaalira alhamdulillah tumuteeke wali tulyoke tukabula emmere aga nti kyakoze tetukirabangako afuna eswala eri naqiya ey'abantu abazze okukola ki okuziika ye owange mbuuza bwe tusooka okumusaalira ne tulya eswala eri efa tugiddamu eba yatuuse naye tetukyasaalira bafu tuli ku muzannyo imaamu asaala eswala y'omufu naawe n'omwewuunya noga alhamdu agimazeeko oba tagimazeeko aliko sipiidi mbwe enkuba ejja kiki ekyatuleese biri byonna ebintu ebyatumalidde obudde temuli kyatuleese kigambye nti temubikola bijja bammisa amabugo gaabo tebagasoma mugasome naye temwerabidde mulamwa bwakoze eki ate nno bwe gutuuka wattaku yauman eyo aya gyenjagala yokka kumaliriza nayo wattaku yauman mutya olunaku turjauna fiihi ila llah bwe bagenda okukusibako amagulu agabadde gawuuzuuma mu bbaala agawuuzuuma mu bidongo ebiri agawuuzuuma buli wamu nga waltafati saaku bisaaq entumbwe nga bawalimu bagitadde ku ntumbwe ginnewaayo togenda kuddayo kugitambuza ku nsi kuno ila rabbika yaumaidhin almasa bakuvuga bakuzzaawa ababadde bakuvuga nga bakutwala mu bbaala kati bakuvuga abawalimu bakutwala almasaaq ila rabbik ogenda kwogera obulamu bwe butambudde jero n'abakazi betusoma bino ne bagamba ebyo bulijjo tubiwulira bawala bammwe bawalimu babazibako akaguwa eno ku bigere n'akaguwa ku mutwe n'akaguwa mu lubuto ila rabbika yaumaidhin almasar fe allah tuvuze tuleeta gwonoomanya fala saddaqa mubasaddaasi taliimu wala salla mubasaaze taliimu walakin kazzaba abadde nga buli kimu akiziimuula watawalla ng'ali wala ayaga nti summa dhahaba ila ahlihi abadde agenda mu kinywi kya banne yatamatta yenna ng'agenda yenaanuula ng'alina olukoba mu mugongo bwe bakola abaana baffe basi bwe bakola naye saawa eno byobadde weenaanulamu swala tewali fala saddaka wala salla bannange okusaddaakako obwedda muwalimu wanaaga nti sirabamu kasente siraba kasente akayitalabamu kamutwalo wattaku yauman olunaku olusaana okulowoozebwako
nze ngani ngaba nango bandi fanfaki kubabu sirabangayo muntu afa ne negomba mpwaye obe yange likwana netya saba Allah mpense nnungi nammwe bwe mutyo ate Allah ina design nyingi bwasala wokubetenta nga tolina gumba kisoboka oba nedda bwasala wo bakwoche bwocha ku boda bavubuka kisoboka oba nedda abaganda baagala nnyo goberera tubeera ku mbaga ne bagamba tambula mungu omuganda baba bategeeza ki ntuyogera layini ye wammwe naye bw'abanga kitaawo nga bamwokyera ku lusozi ngabbye boda oyo omubuuka kuba kizibwala nnyo ga nti nze mutabani wa gundi muzzukulu wa gundi yeebase egindi gwe bayokyera kasozi egindi kizibuwala bw'oteyise bulungi bajja kubuuka engenda yo yali mbi kubanga ku mukolo bw'omala n'omwogera bayinza okuga nti kitalo ye mutabani wani gondi gwe bayokyera egindi wali okiwuliddeko akyogera naye bonna be bookya tebalina baana lwaki babawogera babatya olw'ekitiibwa kye baaleka bakoze ku nsi wattaku yawman turja'una fihi bannange aya eyo etumala bumazi okuddayo eka n'ogamba nti mugole je batusomesezza wattaku yawman turja'una fihi ila Allah tutya olunaku naye mbadde njagala ekijja omanyi kinyaga ki practice next kanebakemu nteekeko essuuka kubanga abakazi temubeerayo gye batuzingira kanebakemu ku buliri wano nga mayiti omuntu bw'afa asuulwa emba kagenda kusuula emba njatame ozikomyewo amaaso nga nago nga kanudde gwogenda obikola mugole nti onziza akaba n'amaaso gazze ng'olole bulungi nga mayiti nawe ogonde bwekijja omanyi kinyaga bitolo walumba aligenda okujja nga weegezaagezaamu dda omugambe nteekaako essuuka ne bulangiti omukazi wagenda kugamba atya nga wakamuwasa yono omusajja gwe nafumbiddwa wattaku yawman bannaye tutya olunaku olwo olunaku lukyusa amannya abadde omukazi ne bamuyita namwandu ababadde abaana buli omu ng'alina erinnya lye ne babagattira mu linnya limu bamulekwa digatta abalenzi n'abawala abato n'abakulu abasoma n'abaava mu ssomero bamulekwa mujje wano erinnya eryo ne ligatta eriyo ne bali kujjako ne bakuyita mu luwarabu mayiti mu luganda mulambo kiba kyetaaga kumanya linnya lyo erinnya olunaku lwaffe ebintu ebikyuka biba bingi essimu y'omuntu bw'agiraba muyiye n'agaa nti kale eno yarabbi naye ejjuzizza memore ya asomera okukubira akola atya bera nobala byana essimu z'abafunga 8 bakugamba wabaki gundi agigundi yafa nzinzigiremu mwana wange nga bwe bakujje mu memero y'essimu bw'ogenda okuva mu memore ey'omutwe tayagala kujjukira ne omubaka yatusanyusa n'atugamba nti ffe abakkiriza bwe tuba tufudde idha maata ibnu adama omwana adamu bw'afa ffenna tujja kufa insha allah ne bw'otateekako tolina zambi naye nkukakasa kino ekyasa kye tuliddeko 2018 teryajja kituusa mu 2012 abdallah nga nkulaba esanda zikwetimbira teryajja kukituusa kitegeeza ati buli ali wano yenna afuna amawulire ag'essanyu nti 2012 tujja kuba tulifudde tunaaba tufudde haji naye okufa si kibi ekibi ofudde otya kubanga ekyoba oyagala oba toyagala si kibi ofudde otya kyekibuuzo emyaka 6, 7, 8, 23 ofudde otya watazawadu musibe entanda wano tuli ku safaali ennyumba gy'ozimbye egenda kuwangala emyaka 2 naye gwe olinako 12 yejja kusigala ekola ki ekyapa kyo kijja kuwangala ila masha allah bw'okyakirinako emyaka 5 kiyinza okudda mu mannya g'abalala
ye kati ku nsi tulinako ki njagala mumbulye tulinako ki kujjako kyolidde n'oyambala kiki kye tulinako ku nsi bino byonna ebizimbe byolaba mu myaka 5 bijja kubeera nga bannannyini b'essibe bannyini byo tulina ki ku nsi tulinako ki baatuwa obulamu bwe kiyita mu lujja tetulinako kyaffe wabula ako kookoze ne bakateeka mu kitabo kyo ke kakokojja okusanga eri ke bamanyi bye waleka agaye nti idha mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin okujjako bakulekerayo obuntu bumeka ate bugaso oyo abadde omuki omukkiriza atali mukkiriza talina era waafunira omukkiriza n'ofa bakulekerayo bukyansi ne bakugulirayo fayiro erimu ebintu 3 fayiro namba emu sadakatu jariya bw'oba waleka kasaddaaka bakuddiramu naye ng'obadde muki naye ne bw'olireka emizikiti 1000 nga toli mukkiriza era tolina woofunira naye ng'obukkiriza bwoyo la ilaha illallah eyo yekuggulizaawo ekinaggasa ekirala aw ilmun yuntafau bihi waleka olina kyoyigiriza abantu nga bakyakikola ki bakyakiganyulwamu aw waladun yad'u waladun salih omwana omulongoofu yad'u lahu yasabira mukaddewe omwana omulongoofu yaliwa siyo yaleeta abawalimu ewaka ne basabira bakaddewe nga ye tebimukwatako yoyo asabira bakadde be buli kadde buli ssaawa okumanya ebigambo bya nabbi bikulu nnyo mbakakasa atali mwana wo tayinza kukusabira oba wali okigenderedde atali mwana wo akulimba ne bwaba mukazi wo nabbi yali alina ekyo teyogera mukazi teyogera ki yayogera waladun yadu mu nsi yonna ajja okusobola okukusabira ye mwana waladun nga mwana wo salihun nga ate mulongoofu naye bwaliba owuwo nga si mulongoofu naye agenda kwerabira wano waliwo kabbuli eri okumpi n'omuzikiti mweno mwesiimye naye waffe eri tulina kabbuli bakadde baffe abaali abalongoofu babaziika kumpi n'emizikiti gyenjigiriza ezaaliwo naye ntera okubuuza bannange mutera okugenda ku basiraamu abo ne mubatolera salaamu tewali agenda bali kumpi oba mwali muziiseeko mu bijja gye mwali muziise naye wali ogenzeeko awantu nogaa nti ngenda mu bijja biri nga tebikwatako obitolere salaamu ye lwaki neerumu olulimi ahmed sheikh ahmed mukadde oba muzaala kuno bamuzaala kuno ani ge bazaala kuno alina taata we yafa mwesiimye bonna bakitamu be bali balamu alhamdulillah nowo gyali mulamu yafa naye omusabira ono ayinza okusabira kitaawe bimukwatako bamuvunaana gwolina okusabira mukaddewo buli kaseera buli kadde musabire si kulinda ramanzaani bali nno bannyinaffe mu ramadhaani babijjukana tugenda kusabira mu 10 erisembayo si kibi naye omanyi nti tebabeeramu ne mu dduwa baba bategeka mmere ate kati emmere abazze ku dduwa ey'okusabira kitaawe tebabeerayo ate abala bakola n'ekisinga okuba ekizibu nze nava buto nga nkyewuunya nga ndaba bakama baffe bateeka bana ba ahmad nga bakikola bawanga bamaama baffe abo obubaani ne baleeta omuliro ogwokya obulungi amanda agatazikira
nali mutoni nga nkyewuunya ba Ahmad bano baali basajja bakambwe ennyo nembabuuza bamaama balaba ne maama atalina kyamanyi mu busiraamu ne bamukwasa akabaani naye tebamubulira byakukolerako si bwe kiri n'omubuuza maama osomedde nabuuzanga bamaama bano tebamanyi luwarabu bakazi battu akabaani mutaddeko oza tulina kyetutaddeko naffe tulabye bayigiwayo netuyiwayo oyo nno yabanga mulungi abalinamu ku imaani nga basomye ku busiraamu bakkatanga kulya amannya gonna taata wange Ibrahim Bukenya maama wange Najjuma Salama Njoweeriya ate n'abookya yo yennyini avaawo ng'abookyezza n'omubuuza nima bajjajja bempulidde oyogera ate obookyezza bwokya mbwe baatugamba kubookya kituufu eno wamu Shahmada gyekiri mukyayokya Ahmad ebimu agenza abisuula okyayokya alabika ontakyayokya naye waba okyayokya yokyayokyayo Katonda ebintu gogereko ebintu ebimu tugende nga mpola mpola tujja genda tukyuka biiznillahi taala saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okwagala okumanya eddiini yaffe imaamu atukubiriza guno omulembe teguliiko byekwaso abaana abavubuka naddala bavubuka bano bamuzeeyi alhamdulillah bakoze omulimu gwabwe nze mbakubiriza ekigambo ekikulu mu busiraamu ekyava mu busiraamu nga tekya busiraamu musiraamu kuddayo kwagala musiraamu munno ng'omwagalira ddala mu ntobo y'omutima gwo bwe tuba tusabira abasiraamu tugamba wala tajal fi kulubina ghilla tusaba Allah atujje ajje mu mitima gyaffe obuntu obuyitibwa ghilla bwe buki obukukuzi enge ennugu ensaanwa evutwa musiraamu munno bw'afuna ekintu gwoba okifunye tuddeyo ku nkola eyo bakadde baffe baali batumanyiiko n'abatali basiraamu nga batirina kye batumanyiiko ti omusiraamu tayomba naye bw'olaba ayombye watekwa okubawo emmere eyisi ngekyo bakituwako obujulizi siraamu baali ba mirembe busiraamu salaamu mirembe naye ng'oyagala okwonoona emirembe yiwa ate nga yaki awo ojja kulaba obuzibu bwe gwali sheekh siraamu yali tayomba bwaba mumanyi wa mirembe naye obusiraamu obukuggisaayo ekiso temusiraamu munno oba musiraamu omusiraamu n'obega musiraamu munnattibwe nga nawe weera la ilaha illa allah almuslimu akhu lmuslim kitegeeza ki waliwo ebintu ebiri simple okutegeera tebyetaaga magezi geewala omusiraamu muganda wa muki subhanallah okumanya allah yatutundira obusiraamu era nze ebiseera ebisinga obungi nkubiriza nnyo abavubuka baffe mwolese obusiraamu bwammwe muteekeeko enkofiira abantu babamanye babaawule wenyumiikirize mu kuba omusiraamu is a prestige ero nalyo ddaala ddene okubeerawo nga kuvuga musiraamu gwe wallahi mu umma nga abantu bakutegedde nti oli musiraamu bakutwala nti oli kintu kya bbeeyi nawe musiraamu ozze wano inna alhalala ebintu ebirungi bimanyiddwa wa inna alharama ntera okugamba bannange nti singa obadde ofunye ekisaawe ekyomupiira noddira Reverand ng'ayambadde kola n'omuteeka wali ne sheekhi ng'alina akalaadi ke ng'ayambadde nga Sheikh Ahmad n'abeera wali n'abavubuka babiri n'obassa wakati mu ggoolo nga bambadde suuti ne bakagamba nti ku bantu abo genda obeeko gw'otolera salaamu otolerana lwaki bayini oyo ebibya bikola ki byeyogerera baga nti agenda obeeko gw'ogamba nti bagamba batte salaamu y'abali waliwo ekigambo kyebakozesa abassa ekimu okigamba sheekh wasobola okugenda wa sheekh nomugamba abassa ekimu bw'okikola bakujjayo ne bagaa sooka ojje gendako mu ddwaliro olina ekizibu ku mutwe
lwaki kubanga gwolina okugamba abassa ekimu mukama waffe yesu ate aliki naye singa tusanga abavubuka babiri bambadde masuuti naga nti abo tondako omu omutolere salama okisobola bainahuma wakati wa haramu ne halaali wainahuma umurun waliwo ekikubuzabuza bano bannemye okwawula naye ekijja okuba ekyangu basumulule ziku zaabwe bwogwa ku bagisu bombi bagisu olaba omusiraamu bw'obulirawo naye kano buno si busiraamu asaaki nti bweba tobeera toba musiraamu naye mu ggwanga eryaffe kabonero akakulanga nti oli ki era n'omala ogwa ku accident enkofiira n'ekulemera kubaga mubaddemu omusiraamu omu yadde nga mwenna mubadde mugenda ku mbaga nga mwambadde masuuti baga nti emmotoka egudde ndabyemu omusiraamu ki olaba abantu bewawa obujulizi nti gwe tuli musiraamu naye nga temuva kusaala mwe naasiri beera omusiraamu wenyumiikiririze muki otya okuyita omusiraamu owuliramu ensonyi nze ndaba okuyita omusiraamu kiba kyabbeeyi omwana omuwala akakayako kateekeko otya okuyita omusiraamu oswadde tokimanyi nti waliyo anoonya omukazi nga musiraamu naye nga ye tafudde ku busiraamu bwe afa kunyambalayo nga ye gwanoonya nti ayambala ngaomusiraamu omukazi oyo kwenjagala nga tanaba nakumanya naswalayo oyinza okuba naya bucupuli naye nga enyambalayo yesi naga nti oyo muwali mumuwana wani olwo abakazi mugenda okudibewa ennyambala bano abavubuka baagala mukazi musiraamu ate obusiraamu bwammwe kimala bumaze okuteekako akakaya notambula nga oli musiraamu era nze oluusi ngamba abakyala abadibye nti bw'obuulira nti odibye teekako akakaya gule n'ejjaabu osaale ramadaani yonna okugimalako mu sita tojja kuba ofumba walala teriyo mwoyo ogutayagala kirungi buli mwoyo gwagala kirungi bwe saala talawuya naye ng'ogitaddemu akatinko okeera ne bakulaba empisa yali tolina weekoze ng'ayina ojja kulaba ng'ogenze ebirala bali birabira eyo naye wona oyambala enkunamyo waliyo abaana abambala enkunamyo naawe n'obatiikingirako nti wamma okunamye tojja batuuka gwe weeyise ng'omusiraamu abavubuka abasiraamu balina ekisa bwe balaba ayambadde ng'omusiraamu baga nti muwalimu oyo mwana munoonyerezeeko ng'asaala nnyo ne bonoba by'osaala temuli oligiyigira ewuwe naye nga gwogenze mbuuza eriyo omuvubuka olwali ayagala okuwasa nga tayagala kuwasa musiraamu buli mwoga noonyeza omukazi nga muki nalozaako dda ku batali ki ate abasiraamu mbalabula eyakigwamu kisirikire beera nakyo kkiriza allah yakugezera tewasanga omukazi atali musiraamu eyakigwamu kigumire kakasa nti allah yakinsulamu ofubeko allah okumusaba ennyo akulongoosereze gwatanawasa nkwegayiridde tewasa omukazi atali musiraamu mulesewo abaana baffe abasiraamu bali eri babonaabona ne mubuuka n'abatali basiraamu omukazi atali musiraamu ojja kuwangalayo emyaka naye 4 naye lwe munanyiigagana ng'obufumbo bwe bubeera alinoonya kyakukuba ekikuluma ne kikubula olimusanga ayimba tulizukira noga negundibwa siraamu kuba tosiraamu kanga nti nze ndeka zonna ddiini ali bakkubye oba ali batakkubye ova eno seeka wenna weewasira ova kuleega basiraamu bonna obajje mu jjalo batadde muliro oliso basibiddeyo otuuka ewaka nga omukazi akola ekyo noga yarabbe mungu ate ombonerereza wange gyekiryo by experience tukizudde omukwano bwegubanga ogukyankalana omukazi kyalowooza okukukola ekikuluma naga nze neddiini nze ngenza kusabira waffe n'abe waffe baŋŋamba dda muwase abaana baffe ki ate nammwe abasiraamu muddiimu empisa muleke kukalubiriza abaana bammwe abawasa omwana bw'aba asazeewo ng'omulaba musiraamu mulungi mugondeze okuwasa bagende bakole mungu alibawa
nyini mugezi ne muddawo ne mwesiba kubiri ebitatukwatako nti twagala oleete pipa otyo newo teriiyo twagala oleete nte newo teriiyo osinga wowoyo awasa ne bazimusaba batyo twagala entebe omuntu yenna anaayagala ebyo agenda okudibya abaana olabe ekigambo omuntu yenna anaayita mu makutu agenda okufuna emirembe ng'abaana bonna bafumbiddwa omusajja omu amaka gamu omusajja yalina eddiini ye naye nga mwavu najja okuwasa mu maka ne bamugoba olw'obuki ne wajja omugagga naye nga museegu ne bamukkiriza n'akola ki imaamu n'ababuuza lwaki oli mu mugobye nti omwavu nkoyi ate ono omugagga lwaki mumukkiriza nga talina kyamanyi mu ddiini allah ali muluŋŋamya asobola okulungamya nti asobola kugaggawaza oli siye razaaku siye alhaadi lwaki erinnya lya allah mumanyiko limu bw'aba alina amaanyi agalungamya ono agagaggawaza oli tasobola kuba nago ye mumugezi ne tukopa ebintu embaga mwagala za tenti ziva kuno zikoma eri kituufu bw'obanga ekujyamu naye bwe batekujyamu leka kubalampa by'otosobole abaana bakwetumyeko oliawo obalaba ne tebaagala okimanyi weefudde atalaba gwe tolaba waliwo atalaba waliwo atamanya mwana we nti akuze ekiddiridde kyeki buli maka ga musiraamu waliwo galimu abaana abatali baki bamole bamebo be bafasitiboni b'abaana baffe bapita ekyo nimbye buli musiraamu alina emyaka 6 bakadde bange bano bonna bakiwako obujulizi bano bonna abaana baabwe abawala abaana be basooka okuzaala beebo ogenda okuwulyanga kamebo ajja tugende mutala weefe ajja nako kamebo mutawo nimbye simanyi oba eno kiki kyekiriyo ba kyekiri ewaffe ekireese ekyo kiki kwagala bintu bingi omwana omusajja mu busiraamu atuuse okuwasa mumukaluubirizza obusiraamu muno muwamahale bwe muli bamuteredde muwali mutwagala ejjuma oluggwa nga asuli kyenaba basiraamu kujja tuli abantu 5 alfatiha nga balinya bodo yaabwe nga bagenda kiri haramu oyo takuvuddeeko si mugugu togwekikkudde ono bw'aba asobola okuleeta zitenti n'embaga ne ba mp oyo muleke gwe tosobola abamu bayite mu kafunda singa abawezezza emyaka bajja kubasiba kuba ntera okubalaba nga bwewali mubabasiba naye si kibi okulimba mu kulongoosa si kibi ti omwana wa muzaala ddi nti alina 2 gwolongoosa oli ekyo kiba kiharaamu olwanyisa mbeera eri enejja olw'okuba bakuteekako akazito y'omuwala omulaba yakulya mu P6 muwa P6 tomulaba nti akuze enewamwe batandikira mu mmeka okwononeka ewamwe batandikira mu mmeka waffe mu P6 ate eno kyakuna mumutusingako mutusinzeeko kati muwe kyokuna weba mutusinzeeko era muwalimu abantu bayiiye empowa yaffe ogimanyi ogalawo oluggi tofulumya bweru bwe bakwata abasirikale nti kiki nti abadde abuuza bajjajjaabe ekyo kiri haramu nakyo batugaana omwana okubuuza bajjajjaabe bwe batula ku booda ne bagenda okumuwala tebamuweekako nakaguguke bagenda mu kisulu amutwala kusoma oba ensi tutabukidde naffe tutabukire eyo bwe tutyo naye bwe tutaakola ekyo basiraamu abaana baffe bambi abawala bagenda ne bakula ddala nga nammwe mubalaba bakuze ne mwefuula nga abatalaba bw'obeera seeko batolaba omwana w'omulabi entumbwe si erya bulijjo okuva ku ntumbwe okwambuka waggulu olaba nawe wakyankalanya amabeere gamusongo gali mu P7 mb'olinda yakiduna kaida enaffe olwa basaza obukodyo tusale obukodyo ebweru tuveeyo tudde mu masijidi yaffe alfatiha batusanga ku dduwa yaffe nga batukwata waliwo amataali waliwo tenti mukola ki basobola tubuuza bana abasiraamu ab'olugezigezi tubaveeko olumala aswe nga lugamu walimu nga bwe twateesezza nga lugamwe mugende ffe tumale ekyamu oyo tagenze enkya simulala temugaa nti nyooma gavumenti
naye gavumenti ina tuyinza ogiyiiya we beetuyiiya si mu bubi oba mukitegedde. Kale nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okwagala okuyiga eddiini yaffe n'okujagazisa abaana baffe, tulowooze ku baganda baffe abagenze, ate tulowooze ku ngenda yaffe. Tumusaba Allah atuwe okwesibirira entanda nga bwe tunagisumulula mu maaso ge anaasiima. Tumusaba atutaase byonna ebiyinza okutuuka mu maaso ge ng'anyiize. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwangaalize ku busiraamu, atuttire ku busiraamu, atuzuukirize mu basiraamu. Ku lunaku lw'enkiyama tuyingire ejjana nga tetumaze kubonerezebwa wamu n'ezzadde lyaffe, bakadde baffe abaatufaako. Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba abatunulize eriiso ery'ekita, ebyagalangatana ng'omuntu bw'abeera asonyiwe. Ebyo bye baakola ne bibeera nga bituukiridde, tulina obukakafu ku ye nti si muli az'amaanyi. Nsaba nkome wano, naye ndi musanyufu olw'akakisa ke mumpadde, nembeera nga nfunye ennamba ennene bweti. Bannanga abantu bawano mulabika muli bampisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. olugendo lukulu nnyo kubeeranga obutambuterera n'abaliyo nga tabamanyi abamu kubo naye ng'agenda kulambula abasiraamu abaliyo obulenzi abamusaba okubeera nga abalambulako era nga namuyita nabeera nga alambulako aye tubeera nga tumunyizeeko amate muyitako okuyingira ku odiyozibwe ebigabo ebyenyini agenda ababadde bamuwulira muyinza obeera nga bifaanagana abapya muyinza obeera nga bipya naye nga byabadde akutegeeza era tomusomako bulijjo ima wajja kuggalawo